guno gwe mulongooti ogubadde guzimbibwa ku kitebe ky'eggombolola y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe. Tukitegedde nti guno gwa kampuni ya American Tower Company. Oluwulidde nti guzimbibwa bakansala ku ggombolola eno ne basitukiramu okuyimiriza babadde bazimba. N'emmotoka ebadde ekozesebwa okusomba ebizimbisibwa naye eragiddwa okufuluma. Ababadde bazimba olulabye nga guli gutyo ne basalawo okweddira mu mboozi. Okusinziira ku bakansala abakkiriza okuzimba omulongooti ku ttaka ly'eggombolola tebaayita mu mitendera mituufu. Olaba n'ebiba bimuli bumuli bya kanso kusimba bimuli ku kanso tumala biyisa mu kanso nga ffe bakansala naye oleetayo tya project eyenkanidde awo ey'okuzimba omulongooti tetumanyina mulongooti guvudde mu kampani ki. Tuli kuwulira buwulizi nti project eri kutambula naye tetumanya ani yagireese, tetumanya ani yabakkiriza. Kino kibatabudde nga bagamba ekikoleddwa kigendereddwamu kubayisaamu maaso. Kuzimba obuzimbi wali eri Sengenge okufensinga wali twamalayo minute ne kakati ng'oveeyo oteeke obuteesi waneno bintu nga tetulina kye tumanyi. Okuba kuyisa mu ofiisi z'abantu lugaayu okuba nti tebakoze consultations eri ba stakeholders ab'enkizo naddala ba councillors. Jako nga tumaze okusinkana kanso n'etuula n'eyisa minute ekkiriza abantu bano bakubagoba tuba stopinze. Balumiza ssentebe w'eggombolola y'Enjeru Michael Odeba okuba emabega w'enteekateeka eno. Batugamba mbu bayogera ne chairperson tumubuuza wano waabwe Kacumbaala agaba bugabi bugundi poloti za kanso. Eno embeera y'abantu abamu kwekkusa zino z'eddiiru kati babadde bakutudde eddiiru. Beekubidde enduulu ewa RDC w'e Buyikwe Lydia Kalemeera ku nsonga eno. Godfrey Sekajja nga yakulira abakozi ku ggombolola y'Enjeru ategeezezza nga munisipaali y'Enjeru bwe yakkiriza okuzimba omulongooti guno nga gwakwongera ku nnyingiza y'omusolo. Government value anagamba bano bagenda kuba milioni 8. Era ripoti ya government value weeri. Agreement yeri awo egenda kusayiningibwa municipal council Sinjeru Central Division. Agreement egenda kusayiningibwa Solicitor General ne municipal council representing government. Obo kitegedde. Kati abagamba okimanyi abo tebazimba. That thing is already official. Tebalina ne kyebayinza kikolako muganange masiko. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba bakansala bano banaatuuka ku nzikiriziganya projekiti y'omulongooti eddemu okugenda mu maaso oba banaakomba kwerima n'eyimirizibwa ddala.